era si bwentegeera ate n'ekirala nga singa obaddewo ng'owuliriza bulungi nkugambye okubeera kwange mu bukulembeze mu bifo ebyenjawulo kati wandadde otandika nakubuuza nti lwaki omaze emyaka 15 ku disitulikiti nga ofuna obukadde 2 n'osigaza kamunsanvu ng'osobola okubeera omubaka wa paalamenti afuna emiliyoni 3 kitegeeza ki nti nze okubeera kwange mu bifo ebyobukulembeze sikiriimu nga nze nina abantu abanvunaanyizibwako nange benvunaanyizibwako kakati era nali nsobola ku Mande nga balangiridde ku Lwokubiri okuvaayo ne position neera mbadde ntwala budde kubuuza nakwekenneenya kiki ngenda okukola nolwekyo ndiwo yes ng'omwetengereze kye muyita independent naye mabega wange ninayo ebitongole abantu ne bye twandise institutions abali emabega w'ekirowoozo kyange be mbadde nkyebuuzaako era abaŋŋambye nti lumba n'olwekyo osanga nabali abaavuddemu either be babadde balina baabagenda ekibaba bakola kati siyinza kulowooleza mulala nze ndi kunze n'abanna era kyova olaba nzize n'ono nga chairman wa task force nzize n'ono ng'omuvubuka nzize n'ono nga ssentebe wa Nuupu wa tawuni kanse singa obunene mu constituency mwendaga okiwulidde akabonero kayinza okulaga nti kakati ye ngo wa Nuupu kiki kyakola wano ng'ate Nuupu yafunye kanya. All those are small indicators zirina amakulu yes natuka ku mugga toyinza gamba bwona ogusomoka bw'aba mpise era twogera ng'abasajja abakulu ne tubaako ne byetukaaya ebyogerwa abantu bya buli muntu kola kyomanyi waliwo ekibuuzo ekyanguwa okubuuza oyo okikwatako ekibuuzo kyogamba nti waliwo okukotogera abaava mu DP nga kirowoozo kiri mu bantu kyetaaga kubuuzibwa abalowooza nti be bakikola kizibu nze ate victim okukiddamu nevertheless si bonna kati ababonaabona mu mbeera eno nti baali ba DP okiwulidde kitegeeza nti waliwo ebizibu bingi ebiri emabega w'ensonga eno kyova olaba nga nze nagaanye okudda mu ba-individuals Uganda nnene okusinga abantu nti n'olwaleero ffenna mu myaka nga 20 tuyinza obutaba na mu politics naye nga yensi egira ki weeri n'olwekyo nze ndowooza kyenneesibako kiri kimu naye endowooza gy'oleeta nti bagoba ba DP endowooza eriwo nti aba Buganda balina attachment ku Mengo endowooza naye osanga twandali tugisalira amagezi singa tulina enkiiko eziri fomo nga gavumenti etukkiriza okwetaayiza mu bibiina byaffe naye enkiiko teziriiwo ddayo okola research nga munnamawulire ombuulire oba waliyo olukiiko lwa Nuupu olutula ku kyalo ebirowoozo ne bigenda ku Muluka ne bigenda ku Gombolola ne bigenda ku constituency ne bigenda ku district tebiriiwo bwe biba tebiriiwo kati tuli mu kulonda tugenda kulonda abakiikirira ebitundu ebyo kaakati onoonenyaani oyo yatulemesa okussaawo enteekateeka osanga bwe bandadde bakijjanyiwa DP nga bw'olowooza twandadde twatula dda mu foramu emu ne tukola ki ne tukyadressinga nakyo ne kivaawo ne tuwuliziganya ne kati tuli ku perceptions tuli ku kulowooza kuteebereza ate nga obuzibu nze nagambe saagala kwogera ku bubonero njagala kutakula ekiresa ekirundu ebibiina mu Uganda tebiriiwo kubanga tebikkirizibwa kwetaaya era singa byonna obiraba okimanya nti gyekiri nga waliwo press conference kuki kwedikwota short of that toyinza kugamba nti ekibiina kyagenze egindi kikuŋŋaanya ebirowoozo ku biki ebinaabeera mu manifesto omwaka guno okiraba buli kintu kyonna kyonna kikolebwa kwedikwoters ate ng'ebibiina bwe bityo si bwe bikola anti nga bwe nagambye omukisa oba si mukisa byonna byonna byali birina kutuula byetegekere naye ekyo kyekitasobose kyetavudde nkugamba nti gwe bw'oba ogamba nti abenaale bagenda okufuna omukisa kitegeeza oba oyanukula ensonga lwaki batukyankalanyiza bw'ogamba nti abenaale bafunye omukisa kibanga gwera amaze okukirengera nti NRM ebadde nsaale mu kukola enteekateeka eno ey'okudobonkanya ebibiina by'obufuzi n'olwekyo yekyo kyebeeyagala kakati bagamba mu Buganda tulina okubeera enkerettanye ffe mu kusalawo okwaffe mu bumanyirivu bwe tulina tugenda kusala amagezi tubeere n'abantu tubannyonnyole basobole okulaba embeera eriwo kubanga literally abantu batya okukyogera naye mu Uganda temukyali bibiina byabufuzi kebere NRM yennyini waliwo Pulezidenti Museveni ne tewali NRM kubanga bw'oba omanyi enkola y'ebibiina nga wasoma political science mu Uganda temuliimu kabonero konna kalaga nti tuli multi-party dispensation bantu individuals be balagira era owulira nti mu NRM gundi bw'aba yazze nga independent bamutwala wa Pulezidenti Museveni
era President Museveni kyakola addira state resources naga nti ofukara disi nakuwa pick up etaliye NRM naye y'omuwi w'omusolo naawe atakkaanya kakati ye n'abeera nga abali disgruntled alina engeri gy'abawumbawumba n'olwekyo ebyo bye tuzze nga tulaba bwe bumanyirivu bwe tulina bw'oyinza okulowooza nti tojja kubeera awo owumba emikono ngoga maama waliwo obuzibu nga tulabye tuvaayo ng'abantu abategeera abalumirwa eggwanga lyaffe naddala Buganda ogaka tuveeyo tufune in fact okubeera mu leadership zino ze tulwanira abamu tunoonya platform ey'okwogera ebintu ebituufu nga kyoyogera kiwulirwa. Yes. Waliwo abagala okubeera nga kudobonka toyinza kulemwa kuzimba musingi ate nogaa nti katereze ring bill era enju eba tesobola kukola ki ekyo kimu. Ekyokubiri okusalawo kwakoleddwa wawulidde kwayogereddwa chief executive president n'agamba abanga enziruse eŋŋenze ebusogo okulonkinga manifesto naye ebyo bifulumye kakati nga kitegeeza ki nti abasalawo ku nsonga za Nuupu ate kakati bali mu campaign kakati kitegeeza ne bwe wandibadde olina ensonga tolinawo ogenda kubajja kujulira era bw'onoogenda mu boojulira era bajja kujulira abataliiwo banaagenda okubeerawo nga ne nomination zisaggwanira. N'olwekyo nze nagambye sirina muntu gwe neesibako nze neesiba ku gavumenti yatteeka mu mbeera embi ey'obutakkiriza bibiina kwetaayo. Kino kye mukoze tekigenda kuwa omukisa ab'NRM kubaawe muli kakiiko obuzibu bwange tebuli kakiiko ka EMC obuzibu bwange tebuli ku executive ya party obuzibu bwange buli ku gavumenti. Singa okimanyi Nuupu twagitandika mu 2021 gy'emyaka 5 egiyise okukola eyatandikibwa gavumenti yasala gonna simanyi oba nakukimanya nti mukimanyi nze ntuula ku security committee ya district nti waaliwo okulangirira okutali official okutaddamu kukkiriza lukuŋŋaana lwa Nuupu lwonna wantu wonna era ndoza mubadde mulaba abantu nga basiiba ku dduka n'okutuuka olwaleero ekibiina okujjako okukolera kw'eddipoota naye tekirina busobozi bukola kutuuka ku ground. Tulina aba supporters ku ground tebalina buyinza na busobozi busobola kussaawo ki kye beetaaga mu kibiina nti gundi ye waffe kati ekyo toyinza kissa ku muntu yenna okujjako gavumenti ate erudde ng'ekikola ng'etta enkola ey'ebyobufuzi kakati tetujja kudda ku symptoms nga tewaliwo cause. Bino bye mulaba bivaayo mu bibiina okudobonkana obwo bubonero naye cause gavumenti kubanga yagaana okusaawo enkola entuufu ebibiina okukola obulungi. Kakati bwe bimala okudobonkana bwe bityo bagamba nti mu mbeera ey'akatabanguko bw'osigala ng'okola ebituufu bw'obeerako ekikyamu. Kakati tetuyinza kubeera awo ne tubeera ng'abaliko ekikyamu nga tumanyi tembeera ntabangu. Sirina gwe nyinza kusongamu lunwe abo bonna b'oyogerako nabo tebalina mekaniki. Ekitone nnyo kye nnyinza okukuwa kye kino singa naawe oddamu ne weefumiitiriza ku Uganda erina constituency eziwera 400. Ekibiina nga Nuupu kijjawo obusobozi abakugu ne ssente okutambula mu ngeri eya sayansi evaamu results entuufu okunoonyereza ani ddala abantu gwe baagala. Ekyo tekisoboka. Obudde tebubakkiriza ensimbi tezibakkiriza n'abakugu tebasobola bafuna kuba kyetaagisa butuufu. Ekyo bw'okimala esobola etya okugamba nti n'abantu kino kye baagala nga teyise mwabo abakulembera ebibiina mu kuground tekisobola kubanga ne twagezaako okutandika okuteekawo branches kyalema. Simanyi oba bannayuganda bakimanyi tetulina structures era kyova olaba nti osanga abakulembeze ba Nuupu ku mitendera egya wansi nga buli omu alina candidate mulala kubanga tebalina guidance tetulina structures tetulina kintu kirifomu ebirala byonna byakugezaako. Kati bw'obeera omuntu mulamu omanya ekizibu wekiva n'otanenya bantu kubanga bakolera mu buzibu n'osalawo kyolaba nti tekigenda okuyamba mu budde obutuufu tujja kwetereeza kuba tulina obukugu n'obumanyirivu obumala ate tumanyi n'abo abantu abatuufu betuyinza okukolagana nabo kulanga tutereeza eggwanga lyako ebyo ebiyise era n'okwebuulirira okulowooza kubanga nze okuyimirirawo kwange mu bukulembeze kuva dda tekubadde kwange ng'omuntu era siimirirangawo ku individual merit. Kakati nzija nga independent naye obwetengereze bwange bulina ebitongole abantu enzikiriza nabiki abakibeeramu nga kitegeeza mbadde nkulembera nga nvunaanyizibwa abantu bangi era bye mbadde nkola nsiba nkyogera lumu omuntu nga ne bwanyiigira nanvuma olw'ebigendererwa bye biri selfish nga simufaako kubanga mmanyi
nti bempeereza bantegeera era nange mbategeera nga mbaweereza bulungi. N'olwekyo mu kwebuuza okwo mwe tuviiriddeyo n'enteekateeka eno ey'okugamba nti n'abantu ba Busiro South bennyini, kubanga era olaba gye bujjako nja kulangirira lwe tunalonkinga manifesto naye nja kuba mbabuulira nga ndi n'abantu abo nga nabo babategeeza lwaki ddala bandirowoozezza nti nzije nkulembere essaza eryo. Of course obumanyirivu bwenfunye nga ndi wano ku district nga Ssentebe bw'obugattako okuba nti nzaaliddwa n'enkulira ne bakadde bange ne bajjajja bange okubanga gye baziikibwa kinyambye okumpa omukisa ogw'okusoma embeera ngisoma nga ngisoma mu gavumenti eya wakati, ngisoma mu local government, nengisoma ne mu kitundu mu embeera. Bw'oba oweereza gavumenti okolera ku mateeka naye osobola okumanya ebizibu webiva, kubanga najja wano nga district za Uganda zifuna ebitundu 17 ku ssente za bajeti ya Uganda. Nentandika okukaayana ne Adolf Mwesigye yali minisita waffe nga mbasaba batuuse eddoboozi ly'okutwongeza ssente, kubanga ffe tukola emirimu egiruma abantu. Mu kifo ky'okuzongeza olwaleero ngenza okusalawo nve wano nga baweereza ebitundu 7 ku 100. Naye bwe bajja mu nkuŋŋaana kati nga bwe banoonya obulungu baga nti disitulikiti tugiwa ssente ate ebitundu 7 ku 100, ebitundu 8 ku zo ziba ssente za misaala. Kati kitegeeza actual development kyovula ebinnya bijja kutta abantu kubanga abantu tebabategeeza kituufu, naye nga abatematema ssente okuweereza abantu babeera mu parliament. So mu parliament ndabayo entalo nnyingi naye sirabangayo muntu asituka agamba nti wait a moment, tuyinza tutya okubanga gye tuva gye tukiikirira tubawa siringi 7 ne tusigaza 9 mu 3. Kakati zezo ssente z'olaba abantu bagabana, zezo ssente z'olaba abantu bali mu mpenko, no one is addressing. Okujjako era neebaza nnyo Nalima because of a product of local government yekka abadde mu parliament nga advocating local government. Bannayuganda tebannakimanya nti nno bw'oba tolwaniridde local government nga tokikolera mu parliament okufuna omutemu omutuufu bajja nakusigala n'amalwaliro amalwadde, bajja kusigala n'amalwaliro agatali mu bikozesebwa n'eddagala. N'olwekyo ekyo kyekimpadde okuyiga n'entegeera nga sigendayo lwakutuukiriza mukolo naye ŋŋendayo kubanga ekisooka nze ogwange ngukoze najja wano nga NRM eri bitundu 7 ku 100 mu Wakiso district n'enkola butaweera saapapa agenda mu parliament nga kyendiko nkimanyi ntuuse olwaleero mu kulonda okuwedde opposition yatwala Wakiso 100%. By the way, no presidential candidate yafuna emitwalo 40 district ya Wakiso. Museveni n'afuna 12 Museveni yafuna 12 president wange. Constituencies zonna ne tuzitwala emu yatwalibwa Ssemujju nga naye alowooza nga ffe nga kitegeeza nti enteekateeka y'obukulembeze ebaddewo ebadde nnungi. Kanso gye najjamu nagijjamu ebitundu 8 nga ya NRM era we natandikira kuva ku sipiika bukiiko bonna nga NRM babukulembeze nenkola mpola nga tewali nontalo kubanga siri musamaawo mukakkana n'enderivalinga egombolola zonna n'eziderivalinga nga kyenkola nkimanyi. Kakati ekiseera kituuse nga no district stabilizes politically kati yeetaaga ki delivery of service. Kakati delivery of service esobola okubeerawo nga tulina resources, sente bazitemerawo, appropriation is done in parliament. The unfortunate bit kizibu okusanga omubaka yenna ng'ekyakyogerako babeera omwo mu katemba. N'olwekyo nasazeewo neesimbewo era nzize gye muli okusaba obuwagizi era neebaza nnyo abo bonna abampadde obudde obulungi, neebaza bannamawulire kubanga mu mulimu gwaye guno gwe mbadde nkola tubadde ba partners nga mugezaako okutambuza eddoboozi era ebyo byenkaayana n'ebizibu. Mukimanyi nammwe nti twasaba ekibuga myaka 2012 naye olwaleero ne mu kulonda kuno baagabye eby'ettoloba Wakiso tebagiwadde. Kitegeeza nti frustration ezo simanyi oba mukimanyi nti ne parliament yadde nga yayisa nti Wakiso ebeere ne teriyo na mubaka alondoola naye district yaffe eno lwaki kino kye twayisa tekibeera. Sirowooza nti musobola okwotingayo omubaka omu ayinza okugamba naye ye lwaki omusolo oguva mu butale bwe Wakiso bwe gugenda. Tumazeko financial year omwezi ogw'omukaaga gwonna sente z'omusolo ezaava mu Wakiso eza local government tebaazizza. Bwani katoyinza kwogera wano bannakyo be bajja naye bw'oyogerera bakulanga ali loko nemba parliament avunaanyizibwa okulondola sente z'omusolo kubanga yacekinga ministry ya finance eyinza etya okusigaza ensimbi z'omusolo nga teryafaayo. N'olwekyo tuteekwa okuzibula bannayuganda ne bamanya ate ekizibu kyabwe nabo kwe kwongera okumanya obukulu bwa zi local government.
nzibaddemu ng'ettendekero okumanya ekizibu kyennyini ekituufu ekiruma bannayuganda kyekintwala okusaawa enjawulo eddala abantu ba Wakiso district ab'ebika byonna kubanga banzikiriza okumala emyaka 15 uninterrupted nga sifunyeemu kutawaanyizibwa ne bannonda ate nga tebannonda kunnondalonda naye nga kunnondera ddala kubanga omulundi ogusembyeyo bampa ebitundu 85 ku 100 n'olwekyo mbeebaza nnyo nga babeere bakozi ba gavumenti abantu ab'ekika kyonna gino emyaka 5 egiwedde nga mpeereza Wakiso nayambibwa n'enteekebwako n'empandibwako eddusu y'ekibiina ekipya kye twatandika by the way ekya National Unity Platform ate era nga twakitandikira mu mbeera ya bizibu kubanga era obudde bwali bwakuloodo kakati ekibiina ekyo nakyo nkyebaza kubanga nkiweereza bulungi okwongereza ku bye nnakola emabega era nkakasa sikyesittazza yadde abantu ba Wakiso bonna sibeesittazza era nayogerako emabega nti ofiisi ya Wakiso ndoza mwezi nga gwakutaano mwaka ogujja kubangi waayo kubanga sirya bigambo byange era sikyasobola kubeera chairman wa wano ku district wabula era nasalawo dda nenteesa n'abantu bangi okubeera omubaka wa parliament wa Busiro South essaza mwenzaalibwa essaza mwenziikibwa essaza mwensula nakati era mwensomedde mwenkulidde emyezi gino 6 egiwedde okuva lwe twafuna ekirowoozo ekyo si 6 gyokka kubanga n'emabega nga mwaka mulambe emabega natula ne pulezidenti wange era nemubuulira nga sinaba kusiibula muntu mulala yenna ye gwe nasooka okubuulira nemusiibula era nambuuza ebirowoozo byaye nembimubuulira ebirowoozo byali bya mirundi 2 ani gw'osuubira okutulekera ekyokubiri ani wajjodda tetuyinza kufiirwa nemubuulira ekituufu era nemulaga n'ensonga lwaki nzire ewaffe nangamba tujja kwongera okubyekenneenya ekyo nga nkimaze essaza ly'e Busiro South essaza lya kitiibwa nnyo bannayuganda sirowooza nti bakimanyi nti essaza eryali livuddemu presidential candidate mu masaza gonna mu Buganda lyavaamu presidential candidate lyalimu president general w'ekibiina ekisinga obukulu lyalimu minister of foreign affairs eyasinga okukolera Uganda naddala mu mulembe guno ogwa president Museveni okuzzaawo ekitibwa kya Uganda n'amawanga amalala essaza lino lyalimu b'ekitibwa Mubanda era naye yaliko minister of foreign affairs nga mukungu okuva mu UN kwegamba Busiro South ebadde model constituency tinewe tubeeredde mu budde bw'ebyobufuzi ebibi nga ne president Museveni asibye ebibiina ye constituency ebadde evaayo n'obukulembeze obuli femideko naye mu bisanja nga 3 ebiwedde kino kye tulimu n'ebirala 2 emabega neetandika okusereba naye ng'ekigiserebya era yeno enkola eya gavumenti ey'okulaba nti ekutugera ebibiina okwetaayo obulungi kati okusalawo kw'abadde ne kugenda nga kukendera mwani alina okulembera essaza eryo gye tugweredde nga tulimu sengavuddemu nga zeemu okaaba kwennyini kubanga ekitibwa kya Busiro kirudde nga kivuddewo serious concerns but one now let me give you 2 scenarios or situations. If you talk about the president, they even established a committee for what? For petitions. But remember, decisions are taken by a few individuals at the national level, which individuals are now traversing for votes. They don't have enough time. For instance, it would be good for me to come up with such questions to my president if he was readily available. It would be prudent for me to engage the Secretary General as head of the Secretariat, but he's a candidate also in Kampala Senate. In other words, the timing cannot permit to undergo all those nitty-gritties. So, I say the situation is too abnormal to get what. So, in other words, when the president pronounced that, it was the same day he was going to Jinja to nominate his what? I mean, to launch his manifesto. Since that time immemorial, he has been away from office. He's traversing as a candidate. So, is it possible for me now to run and find him on a rally and try to make a conversation about what has gone wrong? It is not possible. Is it possible to look for the Secretariat who are all candidates? So, in other words, it will take time. By the time you reach a consensus, nominations are done. So if you behave normally in an abnormal situation, it's you is considered abnormal. That is my argument. That is a good question, but which can be directly forwarded to my leaders, because they know better what criteria they took to determine the fate of all of us. But of course, in politics, everything happens, and those
school of thoughts have been happening in the communities, not only for DP but even for Buganda Kingdom. Those are the more voices heard from various circles. Nevertheless, I still stand with one position, that the circumstances prevailing, created by the state machinery, created by the state environment, created by state apparatuses, can't permit, not even a single party. You can imagine the oldest party now, its president declaring that Museveni is his candidate. All those are clear indicators that in Uganda there is no multi-partyism. In other words, we resorted a long time ago to individual merit. And you realize that even parties are led by individuals. They have no chances of checks and balances. Decisions are taken by a few people who have their wishes and interests, just because it is circumstantial created by the state. You could hardly find functioning branches of all parties apart from their headquarters. So if branches are not functioning, how best can you get a formidable candidate to represent an area? In other words, in political parties, candidates belong to the party supporters, not to leaders at the headquarters. But circumstances cannot permit, even resources. Look at the scenario of looking for formidable candidates through, looking at who befits in the community, the 60% phenomenon. One would ask, where are the resources in the entire Uganda for the party to have experts, trained researchers to go in the whole of Uganda to look for the people who are, supported by the masses? You get because it requires professional people who are trained in research to have what we would call scientific results, which have what we call in research, what we call empirical evidence. Empirical evidence. They cut across through demographies. We asked the age group of this, the youth are saying this, the elders are saying this, the mothers are saying this, the fathers, the old ones are saying this. So it is out of that empirical evidence gathered as data, analyzed, and you come with the conclusive, findings. And those conclusives can tell who is the candidate. But now let us, as sober people, think deeply. How could the party manage, first of all, to get resources, human and financial, then the time to traverse the entire country, to look at people, how they are performing in the hands of the people supporting on the ground? So all those are myths, which I appreciate and say it is not the party, but it's the state which has created such situation that has not provided a conducive environment for us to prepare ourselves. So we cannot stay lamenting. I say behaving in a normal way under abnormal circumstances is foolhardy and madness. It still will be considered abnormal if you behave normally in an abnormal situation. Parties or multi-partyism in Uganda is in our base. So you can just bear with them that they couldn't provide sufficient mechanisms of achieving the objective of now identifying party, representation. I've been in politics and I've been in political parties for some time. I know the processes under the law which can create conducive environment for all leaders and supporters to come up with formidable results of candidates identified or selected. In other words, I stand with the party because I sympathize with the leadership that they don't have proper mechanisms of getting to know who should be the right candidate. And in other words, that means if the condition is that abnormal, it is foolhardy to behave normally. So if you behave normally in an abnormal situation, it's you who is considered abnormal. So I just sympathize with my party that the situation is too abnormal, created by the state, that they couldn't come up conclusively with a formidable candidate. And I cannot risk that chance. Good morning, everyone. I'll begin by introducing my role. Is here in 3 capacities. 1 is here as the chairman of the campaigning team. 2 is here as the chairman, National Inter-Platform Kajans branch, the town council of Kajans. Then 3 is here partly to represent the communities, especially the youth.
So my press release is under the theme, "The time is now." And I want to extend my heartfelt gratitude to the people of Wakiso district. First of all, for entrusting me with the honor of serving as your district chairperson for the past 15 years. Thank you very much. In this current 5 years term, I've served under the endorsement of the National Unity Platform, NUP, a party which I strongly and proudly belong. As I officially communicated earlier, I will be exiting this office of the district chairperson at the end of my term early next year. Kyatuyita Data Tricks Department mu State House. Akakiiko akazannya emizannyo egitali myerufu kakola propaganda. Era akakiiko ako omulimu gwako kakola money laundering. Olwaleero osiŋŋaana essente zitambula emisana n'ekiro. Era olwaleero omaliriza ekigambo bakukwata ne bakwetikka. Bino byolaba ebibiina mu 1980 balina ebibiina byali bina. UPF, ne tubeera ne CP, ne tubeera ne DP, ne Uganda People's Congress. Kakati mu nteekateeka eyo gy'obuuze olw'ebibiina ki ekitambula olwaleero? Enteekateeka Yoweri Museveni ye yali vice chairman wa Military Commission. Biki ebyatangirwa abantu ku mulundi guli ate omwana wattu n'olwaleero be baana baliwo. Bwe tugenda ku mulundi ogwakinaana ng'ebibiina by'obufuzi, Uganda yonna January ogw'ekinaana bwe twabali watwali obukadde 12,600. Buli constituency nebeera abato n'abakulu emitwalo 10 with a plus of 10,000 or a minus of 10,000. Kati olwaleero mu Uganda yonna tuli mu Wakiso ne Uganda yonna constituency ya Busiro East erina abato n'abakulu emitwalo 856. Naye bw'ogenda Busiro East n'ogigeraageranya n'entunga mu district erina ababaka 5 ya mitwalo 55 mu 2000. Tororo district ya mitwalo 69 ababaka baayo erina 7. Kati enteekateeka eyo kyoleese oba ekibuuzibwa ebibiina by'obufuzi, enteekateeka y'eggwanga okumanyisa bannansi abato n'abakulu ebyobukulembeze kye tuyita political order, economic order, olwaleero constitutional order tebiriiwo. Nga omwesiimi Dr. Bwanika bw'abalaze nti okuteekateeka abantu okuva ku kyalo Muluka kugombolola constituency ne districts olwaliwo tutabaganye okubaganya ebirowoozo mu nkola ya community centers. Bassebo ne bannyabo abampuliriza n'okundaba eyo yenteekateeka eteriiwo. Ssebo yenteekateeka y'ebibiina mu myaka 40 okuzimba eggwanga ku ssente z'omuwi w'omusolo, kubanga akakiiko k'eggwanga ak'ebyokulonda n'akakiiko k'eddembe ly'omuntu be bali mandated constitutionally to carry out civic education. Mmwe gye muva mu byalo byammwe mulabayo civic education buli mwezi oba buli kwota oba buli mwaka atambuzibwa mu byalo byammwe Emiruka, Amagombolola, constituency ne district. Waliwo kye bayita mukama ate nga kulina mu party structure. Nze Semweba Godfrey Kasajja, ssentebe w'NUP Kajansi Town Council. Ensonga lwaki nsazeewo okuyimirira ne Mwema Tyalwa nga Bwanika, tubadde tulina okusoberwa nga constituency y'Obusiro. Kitutte kati ku myaka egiwere 10 constituency eno yali ey'ekitiibwa. Tulina obulumi abamu tuzaalwa bakadde baffe bagalamidde wamu ne bajjajjaffe bonna. Naye constituency yaffe eno ekitiibwa kyayo kyonna kibadde nga kyakkira ddala eri omuvubuka n'abo bonna abakuze mu myaka. Batukubye ekkonda ddene nnyo era nga Busiro tuyinza okuba tulinganga enkoko gye bayiyeeko amazzi. Naye tetulina kyakkola, tetuzze wano kunenya buli omu. Twakutte abavubuka ne Town Council gye ntwala project eno ne tugamba kiki ekyokukola. Bannaffe bayinza okuba bo balengeddewo batyo, naye ffe ng'ekitundu tusigaddewa nga tulina
okwekwenya fekka na fekka okuyimirira tulabe butya bwe tuyimirira ne omukulu Matera nga Bwanika okutwala ekitundu kyaffe maaso. Tetwakisaliddewo mu mutima mubi, tukyali mu kibiina, tuli bannakibiina, naye ng'ekibiina kyo kiyinza okuba tekyakubye ettooki kimala. Ate nga constituency eno okuva ng'ekibiina bwe kyajja ekyannuuka tubaddewo nga tuyimiridde ng'abantu, tukiwagidde, tulaze ekibiina kino n'omumwe tugumulisiza ddala, naye tubadde n'ebibuuzo bingi mu mitima n'eri abantu bonna. Okusalawo kwaffe tetukusazeewo mutima mubi, naye tusazeewo nga ffe ab'e Busiro n'abavubuka bonna benkulemberamu tubeere nga tweterereza ekitundu kyaffe ffe kana ffekka. N'olwekyo bannaffe ab'ekibiina twagala okubawa amagezi nti tukyalina akadde akeetereza nga bavubuka, katuleme kutunula kinyumo, naye naffe ebitundu ebirala nga bikulogenda mu maaso, naye waffe twagalayo nga Busiro. Tetujja kubeera mu maziga buli kaseera, katuddeyo mu bantu nga bwe batusaba byonna tusobole okuba nga twala ekitundu kyaffe kino maaso. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Enteekateeka ekisinde ekyabalonzi 24,112 bitugamba nti ebitundu ebyo ebitaka wansi wa nkaaga kwaba abalonzi, eddoboozi lyaffe erinatutumbula okutuzza mu maaso ye Dr. Matera Lwanga Bwanika. Nti oluvannyuma lw'enteekateeka ey'ekibiina kya NOP egenza okujja on board 2020, bw'ojja Buganda Region District 27 ezigikola, opposition yayinako abakulembeze bana bokka. Tugenda okumaliza akalulu ka 2021 olwaleero NRM nga yayina basentebe 8. Kitegeeza ge maanyi Bwanika gaalaze Rafael Magezi nga Minister wa Local Government, ne tufuna Tom Butime Rwakayikara nga Minister wa Local Government, Major General Kayindo Tafire nga Minister wa Local Government. Tumaliriza ng'ekitundu kino kibutukiddwa mu myaka 15 Busiro South olwaleero tuli emitwalo 39. Emitwalo 39 omubaka wa palamenti aliomu, naye nga palamenti yegaba ssente. Shema district erina abantu 22,215, balina ababaka bali direct 3 n'omukyala oyo n'abeera owookuna. Era bwe tuddayo Mitoma Kayindo Tafire gy'ava ne Deputy Speaker wa Parliament bali 25,600, ababaka wa Parliament bali 3. Kati era bwe tukomawo ne tutunuulira Ankole eyenkanankana ne Wakiso district, ababaka mu Parliament bali 48, abakyala 13 ku district 13, ate abali direct ne babeera 35. Wakiso abali direct bali 8, ate omukyala omu kati bali 48 vis-a-vis 9. Busiro South bw'ogikomyawo abato n'abakulu olwaleero 2024 December tuli emitwalo 39, naye Ubongi district olwaleero bali emitwalo 14,112, omubaka balina omu. Olwaleero bwetunuulira Otuke district, omukulu Alfred Malinga abadde wano nga kaawo waffe gye yali emitwalo 14,112, kati teyenkanankana na kigambo kya Busiro South. Ebintu ebyetaagisa Busiro South ng'eri ku lubalama lw'ennyanja eyitibwa Lake Victoria n'obugagga ekya buli kintu kyonna, Busiro South nga bwe yenkana era bwetambula, tugyetaaga n'omuntu alabika ng'alina omuzinzi. Charles Matovu aliyo, emiruka egikola Busiro South 27, ekifaananyi eky'emyaka 4 tekiriiwo. Era ne gwe yaddiira mu bigere Sematimba Peter eyaliwo omubaka wa Parliament, kati myaka 10 tufuuse bamulekwa. Naye oluvannyuma lwa Matera Lwanga Bwanika okubeera ng'abadde ssentebe emyaka 15, amakulu g'ensonga okutumbula ekitundu kyaffe okugenda mu maaso kirabika. Bwe twalina omugenzi Dr. Alfred Mubanda, omugenzi Dr. Paulo Kanga Semwogere, amakulu ga constituency eyo nationally, internationally, locally nga galabwako. Kati kyekifaananyi kitugamba nti Wakiso bwetambudde mu bukulembeze bwa Matera Lwanga Bwanika gwe musingi gwe twetaaga ekitundu kyaffe. Town Council 3 Kasanje
Katabi ne Kajjansi ne Gombola ya Ibusi okufuna omuzinzi ogunalabika ssente zivaamu olwaleero ekyokulabirako omuluka Matiya Lwanga Bwanika mwabeera nange mwendi gavumenti ya wakati buli mwaka ejjamu obuwumbi bw'essente obutaka wansi wa 1,200 naye ssente zikomawo ate ku lwa district ne town council ku lwa central government direct taxation through URA ezisene ezibanga teziriwo mukuba byasi mukuba byasi ono aze nga ni muweereza mu district eno Wakiso omuluka omwesimye oguyitibwa Namulanda mu Kajjansi town council ekiyinza okubanga nti Matiya Lwanga Bwanika Doctor lwaki atunuuliddwa nga entabiro egenda otuzza embulu ffe bannabusiro abalaze ekigambo ky'obuweereza te constituency eno yamakulu nnyo okuva mu 1962 okutuusa olwaleero okikkiriza okigaane mu nteekateeka gye tulimu Busiro eno gye twogerako obanga ne Wakiso wabadde emyaka 15 mu buweereza Wakiso erina obukadde bw'abantu 3,441,100 naye bwogeraageranya kikyabadde ssente eggwanga lya Uganda lye zifuna ku disitulikiti 46 Kampala ne Wakiso ze disitulikiti ebbiri eggwanga Uganda mwe zijja essente ez'omwezi naye ate essente ezikomawo mu bitundu byaffe nga teziriiwo kati gwe geraageranya twala General Yoweri Museveni gy'ava ekitundu kya Nkole abato n'abakulu bali obukadde 3,668 okuva kubanga luwo omu ku mmwe agambye ntandika omuwa ekya 2,23 2,24 okubala kw'abantu Ankole erina obukadde 3,668 naye Ankole ey'obukadde 3,668 nga Wakiso tuli obukadde 3,410 Ankole tusinza abantu 19,000 regioni eya disitulikiti 13 mu ssente zino okugabanya ssente nga palamenti yekikola buli mwaka gw'ebyensimbi Wakiso nga ssente obuwumbi 10,000 zeeweereddwa nga zisinga kutwalibwa musaala naye Ankole etusinza emitwalo 19 buli mwaka Matiya Kasaija ow'ebyensimbi byo bagiwa obuwumbi 68 nga Wakiso efunye 10 kati bali ne basinza 5 mu 5 kwetukomawo ku Busiro South bakati Wakiso nene agibudde kaze ku Busiro South kangende eno ekizibu kyammwe kiriki ekizibu bw'okitunuulira olwaleero vice president w'eggwanga ye Alupo olwaleero independent omuluka najja bwentwala ndi chairman w'ero situ ali independent kati oyagala otya nkuwa ebye-NRM mbeera analytical kweza ensonga eggwanga lino Yoweri Museveni ng'alayira nga 12 Ogwokutaano 2006 yatuga teriiyo muntu mu nsi eno Uganda wansi w'enjuba alina amaanyi n'obusobozi tajja kutwala eggwanga yekka mu Uganda mu maaso Bwanika owa Noopu alina obusobozi kiba kya mugaso Sematimba bwe yabeerawo nga NRM constituency amakulu gaayo tegaliiwo bye yafunamu wadde sitting president ye Yoweri Kaguta Museveni olwaleero owa Noopu Charles Matovu abaddeyo emyaka 4 amakulu tegannaba kubaawo kakati kindaba kitya alimu ensa alimu empeke anaatutumbulanga Busiro South ye Dr. Matiya Lwanga Bwanika gy'okubeera mu nnumbu nga mukuba byasi independent tekiŋŋaana kujjayo birowoozo ebyo nga n'ab'Etteeso bwe bajjayo Alupo ne tumaliza nga ye vice president n'Etteeso region olwaleero ab'NRM baabalekawo ne bawa Alupo independent mwebale nnyo mwebale